abakyala teri mukyala agoloka kumakya nayagala azaala abaana mu basajja abenjawulo. Teri mukyala ayingira relationship nga ayagala azaale ave azaale mulala. Teri nayingira relationship nga ayagala eggweewo. Abasinga bayingira nga bamanyi kiyinza ogenda paka mu bufumbo. N'ebizibu ne bijjaawo bye batasobola kunnyonnyola buli muntu. So naye abaana bano mubayita amannya, abakazi bayitibwa amannya. Omwana ono azaaliddwa osobola okuba nga ggwe si bwe wayagala naye Katonda takola nsobi. Ekirala omukazi teweesalira musango, byagaana bugaani. Nawe oyinza okuba olina ensobi zo ze wakola naye wali olina kyoyagala oba kyosuubira ne bitavaayo bulungi nga bwe wali oplaninze. Soko oyogeri ku ekyo kintu ky'okwesalira omusango. Abakyala bangi by the way ndowooza n'obusungu obumu bwe badisplacinga ku baana kiva ku kwesalira musango n'obeera nga you're going through those emotions. How can somebody handle that? Ekisooka kwe kukkiriza nti ensobi yaliwo. Ensobi naye gwe kye wali oyagala mu relationship oba gwe wali oyagala okuzaalayo obuzaazi weesalira omusango. Ne bw'oba si gwe wali oyagala okuzaala obuzaazi byakeera bukezi ne bigaana. Weebaze Katonda wakola ky'osobola okukola. Gwe patio gye wakola yaggwa. Kati obusungu tetubusaate ku mwana. N'ekirala abantu beesalira omusango olw'abantu be babeera nabo society mwe tubeera. Omukazi bw'ozaala omwana omu basobola okwogera lwaki yazadde tannafumbirwa bikomaawo. Bw'ozaala owokubiri n'oyo omusajja ne mwawukana ofuuka malaaya. Byeyongera. Kati abaana babiri mu basajja abenjawulo abantu bakulabanga omuntu omwenzi, omuntu malaaya. Lwaki walekawo omusajja, lwaki wakola kino, ne batamanya nsonga lwaki oluusi wakito. Oyinza okuba nga teyakukyawa gwe wakyawa. Nga relationship yali abusive, bali okutulugunya si migo gyokka. Oyinza kizuula nga mbadde mu dating akola ensobi yes ne webaka naye nino kizuula nga ntasobola beera tata w'abaana bo nawe tasobola beera mwami wo. Ng'embeera ze togenda zisobola. So bw'ovaayo abantu bano abatwetoolodde batuleetera okulowooza nti obubi bwaffe bwenkana bwa sitaani. Tuli sitaani tetwalowooza. Lwaki tewalowooza ku mwana? Omwana bamuzaala lwaki omwana tebamuzaala omu yekka mu kika? Wabawo ebigambo bingi ebyo. Kati mu kusalira omukazi omusango aba agwesalira naye n'atandika olabanga ndowooza obuzibu bwali ku ye yalemererwa. African society okuva edda abasajja tebatwalibwanga lwakuba kati nti wazzeewo kino ekyabakazi balwanira eddembe ly'abakazi bakola ki. Kuva dda abasajja baabanga nga baba jam bintu ebimu. Omukazi always go abanga n'ensobi mu bufumbo bo. Obufumbo okugaana blame edda ku mukazi nti omukazi yalemereddwa. Ng'ogyeko society naye kiri bibiriko nti omukazi omugezi azimba amaka go omusirusiru yagamenya. Kati ojja kusanga nga society ekikuteekako naye nga ati tebajja kuwuliriza abakyala abamu tebayo. Ennaku zino twogera mukazi avayo n'agamba nze namukyayo lwa nsonga eno luli bali teboogera. Kati bw'abanga yazaala abaana asobola okunnyonnyola omu naye ate n'omu gwannyonnyodde n'akitwala ye nga bw'ayagala. Kati abakyala bano tusooke tubayambeko okuba nga tetubasalira misango, kubayita mannya n'abaana bayita amannya.